n'atera mu ngeri emu bingi bitwagala okubuuza ku nkozesa y'amasanyalaze engeri gyegagenda nga mangi nnyo ate oba oli awo nenge gye tuyinza okukekereza nga tukozesa amasanyalaze. Kasooke mbawo omukisa batubuuzeeko ate tugende mu maaso n'ensonga. Katandike ne mukulu Kawuju. Webale nnyo mulabi waffe owa TV yaffe Enganzi ey'obujjajja okola kyamaanyi okubeera naffe era naffe tuli basanyufu tukwebaza naawe Morris okuba nti nate otuwadde omukisa okujja twogereko ne bannayuganda naddala ku nsonga ezikwata ku masanyalaze kubanga kumpi buli omu buli kyakwatako buli kyakola amasanyalaze kintu kikulu nnyo n'olwekyo tuli basanyufu nnyo okuba nti nate tukomyewo wano okwogerako n'abantu baffe olunaku olwaleero. Weewaawo Mukuroni. Abalabi baffe aba BBS Telefina nina essanyu nange okuba nti ndi mu studio za BBS n'abakukunavu bano bombi era nga tuzze okwogera ku kintu abasinga obungi kye batya ennyo amasanyalaze so nga ate oyogedde ku ky'obutonde bw'ensi ekituufu lyerimu ku kkuba erigenda otuyamba okulaba nga tutaasa obutonde bw'ensi eyanza okubeera wano. Kansooke ne mukulu Kawuju. Twasemba wano twali tulina obuzibu mu kkowe ly'amasanyalaze ensonga yasinga okubeera enkulu yali yakuba nti abantu baali bagenda maaso n'okubba waya okubba transformer n'ebirala naye buli kintu zenewedde nalibya amawulire amalungi European Union ng'erina ensimbi zeeyongedde mu nteekateeka y'amasanyalaze so nga ate luli twalina amawulire amabi ng'ensimbi zikendedde bazigyeemu ng'oba oli awo abatanaba kufuna tebanaba kugafuna twatandikira awo ku mawulire amalungi. Yesebo webale nnyo webalire ddala nange kantwala omukisa guno mukulu Morris okuyozaayoza abaana baffe abatuula ebibuuzo eby'ekyomusanvu olunaku olwaleero twongera naffe era okubagumya nti kati olina kubanga weeteeseteese bulungi obudde bw'omaze ng'osoma oleme kutya oleme kupapa ojja kutuula bulungi okole bulungi ebibuuzo era obiyite naffe era ali ekkubo lye twakwata okutuuka eno. Twagala okubatuusaako mawulire amalungi okuva mu abaami n'abakyala abakola buli lunaku okulaba nti amasanyalaze gabatuukako yonna gye muli. Weewaawo ku mulundi guli bwe twali wano twali twogerako abo abantu abaali bakutte ekkubo ekyamu ey'okubba ebintu ebikozesebwa amasanyalaze nga basala waya ne basala emiti egitambuza amasanyalaze ogenda okulaba nga ekyalo kyonna kivuddeko abantu bakubakerera n'ebyuma takyasobola kukola ow'essomero takyasobola kukozesa amasanyalaze alina ka fridge ewaka mwatereka eddagala n'ebirala nga tasobola naye nga omulimu guno twagukwata bulungi nnyo nga tutambulira wamu n'abantu bonna bekikwatako abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo n'okubalaga nti oba tofiiriza gavumenti oba ofiiriza gwe kennyini n'abantu abakuli okumpi n'olwekyo tukolere wamu ffenna tulabe nga tusobola okukuuma ebyo ebintu gavumenti byetaddeyo kubanga era mu ssente ze tuteekayo ng'omusolo ogenda ku dduuka n'ogulayo sukaali oba sabbuuni oba ebirala byonna kwe kuva omusolo ogutambuza ebintu gavumenti byeba etuwadde so bw'otunulamu ennyo n'okuba mu ttooki oba olaba nga tolina muntu mulala yenna gw'ofiiriza okuggyako gwe kennyini n'olwekyo twongere okulaba nti tukuuma ebintu bino naye ng'era tutambulidde wamu n'abo bonna bekikwatako. Essaawa ya kakati tulina abantu bangi abaagala okweyunga ku masanyalaze era nga bwe tugambye nti embeera y'obutonde kintu kikulu nnyo era buli ne bw'olaba joli abalamu bano abantu gye babadde oba gye bakyali Egypt boogera ku renewable energy nti tukozese amasanyalaze oba tukozese amaanyi ag'enjuba agatagenda kwonoona bintu agatagenda kwonoona butonde agatagenda kwonoona mukka gwe tussa so renewable energy lyekkubo lyetukutte era wetwogerera kati tuyina kati abantu abali ku national grid oba betwayunga ku network ey'amasanyalaze agana amalungi aga grid aga national grid tuli akakadde kamu mu emitwalo 7 era nga tulina omulimu gwe tukola kati ku nsonga gyoyogeddeko nti tulina abantu ate abalala kumpi emitwalo 6 betwafunye ku program egenda okubayunga ku masanyalaze mu Uganda yonna tulina abantu bangi weewaawo basaba amasanyalaze okuviira ddala ku program eri gye twayogerako luli eya electricity connections policy nga gavumenti yatandika program eno mu mwaka gwa 2018 omwezi gwali gwa November ngegamba nti amasanyalaze kintu kikulu nnyo n'olwekyo tuteekewo enkola nga esobola okusasulira abantu okubayunga ku masanyalaze era program eyo netambula bulungi nnyo
ne tuyunga abantu kumpi emitwalo nga 2 tulinayo n'abalala abakyalinze babaddemu kumpi emitwalo nga 2 naye kati era tutandise bano emitwalo 6 kwe tutandikidde be babadde mu system naye era tukolera ddala obutaweera nga tukola n'abantu abane ba partners abalala bonna okulaba nti abantu tubatuusaako amasanyalaze era gavumenti yateekayo essira bw'otunuulira plan yaffe eya National Development Plan eyokusatu amasanyalaze kintu kikulu nnyo era gateekebbwako nnyo essira so naffe tukola obutaweera okulaba nti tugabatuusaako yadde bulijjo nga tubajjukiza nti amasanyalaze nno ga bulabe bw'obanga toteekeddwa gasemberera oba kubaako kintu kyokola galeke togatuukirira yita mu makuba amatuufu yita mu mitendera emituufu egiriwo olabike nti osobola okuyingibwako obulungi ate era ng'okozesa ebintu ebituufu ebitagenda kuleeta buzibu mu njuyo. Ensonga ensimbi ziri ddala zazze? Tulina ensimbi, tulina ba partners bangi, tulinamu World Bank, ne tubeera ne ADB, ne tubeera n'abalala. Ezimu zajja era n'endala government ekyazirondoola so ekyo si kizibu kubanga already agreements ezisinga zaateekebwako emikono nga tukkirizibwa okuba nti abantu batandika okutambuza programu eno. Abagenda okubenefitinga mu nteekateeka eyo be baliwa nze ali wano e Kampala ali mu Wakiso oba eri esembabule ewaffe emawogola? Buli wantu wonna abantu we bali nga bwe nkugambye nti tulina abantu abasaba already babadde mu system okwetoloola Uganda yonna ng'oggyeko Karamoja gye tutannatuuka so abo abantu abaali omwo so kwe tutandikira tugaa nti ani eyasooka okujja yasooka okusaba aliriddawa so bonna ne tugabanyaamu kyenkanyi si Kampala wokka naye across the board nti abo abali eyo abamu nga basaba abasinga baali basabye nga beetaaga omuti n'abalala nga beetaaga service cable bokka so abo bonna tugenda tutandikiraawo mpaka sente we zinaatutwala nga bwe tunoonya n'endala. Ngenda kudda twogere ku nsonga y'obubenje obuleetebwa amasanyalaze buli ku masomero buli mu maka ewaffe buli ku mirimu naye oba oli awo twetaaga okumanya engeri gye tuyinza okubewalamu okusobola okusigala nga tubeera balamu. Kanzigye ewa Roni, mukulu Roni, ewaka ewange nyina ebintu bibiri. Nyina ebbinika efumba chai, nyina ne kuka gye nkozesa okufumba emmere n'ebirala. Naye ebyo bibiri ebyo bye bimu ku bisinga okutwala amasanyalaze. Mmwe ng'abayinagro omuntu alaba terefayina ku ssaawa ya leero mulina ebika bye mulikomendinga oba oli awo omuntu byayinza okugula oba byayinza okukozesa okugeza amataala njogedde ku binika okugeza kuka kubanga tukozesa amasanyalaze gano akadango kajja nakagamba nti fumbisa yaka kati ofumbisa yaka naye oge kwaba yaka ngadduka speed nnyo ng'oba oli awo ekireetawo okuba ngadduka speed nnyo eyinza okuba nga byetukozesa bye binywa ennyo amasanyalaze sijagamba nti yaka yabeera omutono wadde naye oluusi abeera mutono nnyo ekisuse Roni enagro mbalaba nnyo mu appliances ez'enjawulo twagala kumanya biki bye tuyinza okukozesa ebiyinza okutuyamba okukekereza amasanyalaze ewaka ewaffe nga tukozesa appliances. Webale nnyo ssebo. Mpozi kantandikire wano nti enagro omulimu gwaffe ogusooka tuyamba abantu okukozesa amasanyalaze mu ngeri gye bayinza okuganyulwamu kyekisooka. Ojja kwesanga nti emirundi egisinga gwe woogambira nti amasanyalaze gagenda nnyo oluusi kiva nti lwakuba togaganyulwamu naye bw'oba gakoze mugaso gwago oba oli awo okugeza ntera nnyo okuwa ekyokulabirako kino oyinza okuba oyina katugeze sengaawo ali kumpi n'essomero ayinawo edduuka naye ng'amasanyalaze gayota mu dduuka eryo gattaala yokka. Kati oyo akozesa amasanyalaze okugoota obwosi kyokka ojja kwesanga nga alaba amasanyalaze gagenda nnyo okusinga oba oli awo nga bulijjo. So ffe enagro tugamba nti amasanyalaze gano osobola okugakozesa mu ngeri endala n'oba ng'ofunamu n'otakoma kwota kwokka otya nti tusobola okuyambako n'ofuna ebintu katugeze nga fridge ku kibanja mpola. Fridge eno bw'ogifuna n'ogiteeka mu kantiini yo sengaawo mwali n'etandika okutunda ebinyogoga. Sengaawo ekyamazima kiri nti
bw'anaateekako fridge amasanyalaze gajja kweyongeramu. Ekyo kimu. Naye ate jjukira aba atunda ebyokunywa. Ebyokunywa bino agenda bifunamu akasente akole amagoba. Concept ya mkanjitegere bulungi. Nyina concept gye mukolako kati currently. Ya abantu bakozesa internet. Okozesa internet for business. Totekako data wa mitwalo 5 ni agenda okuggwako ng'okoze million using data. Yes. Kati wano tugamba saka amasanyalaze go ga mitwalo 2 niga agenda okuggwako ng'okoze emitwalo 10. Kyekyo kye tugamba. Kyekede bulungi. Kyekyo kye tugamba. Nti teekako amasanyalaze go ga mitwalo 2 naye gagenda okuggwako ng'olinawo emitwalo 10. Yes. Emitwalo 10 egyo kijja kwanguyira okujjako ebiri oyongereko amasanyalaze. Oyongereko amalala. Naye otya nti kankuwe ekyuma ekikozesa amasanyalaze ku kibanja mpola ogenda okiteeke mu bizinensi yo otandika okukola amagoba. Era kanzireyo ku nsonga yange natandikiddeko. Enagro appliances emugaba ku kibanja mpola zituyamba okukekkereza consumption rate yazo level kubanga ekyamazima kiri nti device zo n'ez'enjawulo teziconsuming at the same amount of energy. Kituufu. Kati ezammwe consumption yazo eri etya kuba twagala n'okukekkerwa tugakola sente naye twagala n'okukekkereza. Weebale nnyo. Ekyamazima kiri nti Enagro nga yo tekola by'amasanyalaze naye emanyi w'osobola okujja ekintu eky'amasanyalaze ekirungi ekinaajja mu nnywayo ey'amasanyalaze. Awo kituufu. Nze ayagala ebintu twagala kati otuweeyo list otugambe nti ekyamazima ffe nga Enagro bino wammanga tubirina tusobola okuyamba okubifuna era ku bbeeyi entonotono bikozesa amasanyalaze birungi obulungi butegeeza binywa kitono biwangaazi twagala items ezo ez'enjawulo. Ngenda kumenyerako ezimu. Tuyina fridge, tuyina TV, tulina ebyuma ebikozesebwa mu welding. Bano banafa abokya ebyuma abakola enzigi madirisa. Tulina ebyuma ebikozesebwa mu welding. Tulina ebyalaani eby'amasanyalaze. Tulina fridge nzogedde. Tulina obuuma bwalisenga blenders ennungi obukamula juice. Tulina ne juice dispensers ennyini otera okutambula n'olabanga ka juice dispenser ka juice kali omo keetooloola bwe kati. Ebyuma ebyo tubiyina by'amasanyalaze binywa kitono biwangaazi. By'amasanyalaze binywa kitono biwangaazi. Kakati nze njagala nnyo abavubuka ebiseera ebisinga obungi omuvubuka ng'ali eyo yakakola akabaje yakuŋŋaanyizayo kale obusente million 5 azirina naye ayagala kunoonya ntandikirewa bw'agenda okubalabalamu nga okugula fridge atandika okubaawo ne kajuisi shop kali awo kaduuka ninga mutajja nanywawo kajuisi watu balabika bulungi ajja kubanga million 5 ziggwawo mu kutegeka butegesi kifo ekyo. Wano ku appliances wano muyinza kumuyamba mutya? So kati ffe tugamba ategeke ekifo kibeere kirungi. Kati awo alyoka ajje ewaffe atugambe nti njagala juice dispenser, njagala akuuma ka ice cream, akakola ice cream. So ffe tujja muwa ekyo kyaba yeetaaze ku kibanja mpola. Akasolo mu bbanga ki? Mutamba bbanga ki? Tutera obbawa ebbanga paka ku mwaka mulamba. Naye ebbanga lino lisinziira ku kiki kyotwala. Eriyo ebintu ebimu nga olusi bitono nnyo teweetaaga kubanga nga blender. Kati eyo tujja gikuwa gisasula emyezi 2 ekyo kiggwa ate okole ekirala. Omuvubuka ali eyo ayagala kya welding agenze mu technical school n'avaayo naye kati entandikwa ya capital ebuze ng'ekyuma kyeyetaaga. So nga atasobola okukola enzigi buli mwezi okumala omwaka mulamba n'abanga yakusasula dda ng'alina ku magoba. Omuvubuka oyo atandika na mmeka okusobola okufuna ekyuma kya welding?
ebyuma byaffe byonna ffe tugamba nti sasulako ebitundu 15 ku 100 mukulu kawuju yansinga okubala agenda kumbaliramu awo katugeze ekyuma bwe kiba kyakakadde kamu sasulako emitwalo 15 gw'ofuna ekyuma otwale ekyuma otandika kikozesa osasule mu bbanga paka ku myezi 12 nga osobola ate nno tulina enkola nti osobola okuba nga osasula oba buli lunaku n'oganze buli lunaku nja kuteekangayo siringi 2,200 oba buli wiiki oba buli mwezi. UMEME nabeebaze kati olw'enteekateeka eno abavubuka bw'oba olaba terefayini yaffe ku ssaawa eno nga tolina mulimo naye ng'olina ky'olina kye bayita sikiru mu bwongo buno ng'osobola okutandika naddala ng'okozesa ebintu by'amasanyalaze abantu ku bano aba enagro balina enteekateeka ey'okuyamba okufuna access ku bintu ebyo ate n'osobola okutandika bizinesi. Tugenda kuwummulamu bwe tudda tujja kumanya kontakiti zaabwe gye basangibwa ate n'enteekateeka endala ez'enjawulo ze balina.